eri mu Naabagereka Development Foundation. Naabagereka Development Foundation eyina enteekateeka ey'obuntu bulamu gye bagenda okutongoza nga 10 Novemba omwaka guno. Era enteekateeka eyo evujjirirwa UNDP kitongole kya kibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku by'enkulaakulana, United Nations Development Program. Era enteekateeka eno ejja kufuluma n'engwe wa Buganda nga gitwale mu bukulembeze obulala obw'ennono mu Busoga, ndowooza ne mu Baluulu, ndowooza ne mu bajja tubuulira nga 10 ne mu Basoga naye ejja kufulumako. Kale olw'okuba tukolagana ne UNDP ate ng'ebitongole ebyo by'ekibiina ky'amawanga amagatte bwe muba mu nteekateeka nabyo zirina okuba nga gavumenti eri mu biseero ezimanya kyemuva mulaba naffe ku byekasubi olw'okuba nti mulimu UNESCO era nakyo kitongole kyakibiina ky'amawanga amagatte tuba tulina okutambula ne gavumenti kubanga ekibiina ky'amawanga amagatte kiyinza kujja nekikolagana n'ekitiibwa mulwana Kizito ne gondooba oli wakitalo nnyo mu mmanga balina kuyita mu gavumenti. Kale olw'ensonga ezo Maama Naabagereka yakulembedde aba-UNDP yawereddwako ekitiibwa Kotinda Nakati Kikomeko, minisita akwasaganya ensonga za ofisi ya Naabagereka ne bagenda mu kabuga pulezidenti. Era enteekateeka zonna zaamanyibwa bulungi ne zitambula nga tuzitegedde bulungi. Simanyi muwandiisi kyaseka. Obeera omuwandiisi oteekeddwa kuseka okuba kuwandiika. Simanyi olwono era agezeko mu kkooti. Mu kkooti wano waffe abalamuzi bakyawandiika n'omukono buli byoyogera. Naye ye Bulaaya obeerayo wano oba bayita bakyaba stenographer. Transcriber. Oli ne bwayogera ekisesa kitya bw'obeera n'ekiyinza kitya bw'obeera oli ng'atalina matu awo musebo owefumbe. Emirimu mingi egikolerwa mu ofisi ya Katikkiro mu baminisita mu Bwakabaka mingi ddala, naye olw'okuba nga tugenda mu mbalirira nja kukoonako bitono naye era ndowooza mbadde mugigoberera. Kanyobere ku nsonga y'amasiro kuba mmanyi nti Obuganda bwonna eno bwagala nnyo okumanya ebifaayo, era y'emu ku nsonga enkulu ezibaddewo. Ensonga ekubadde kujja amasiro g'e Kasubi ku lukalala lw'ebifo by'enkizo ebiri mu Katyabaga. Kino ngenda kugattako nti kino kyaliwo nga 12 Mutunda 2023 mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia. Mu kibuga ekyo weewaali olukuŋŋaana lw'ettabi lya UNESCO erikola ku kukuuma ebifo eby'enkizo, ettabi lye liyitibwa World Heritage Center. Olukuŋŋaana olwo lwafuna alipoota ey'abakugu ba World Heritage Center abakulembera omwami Lazaro Elundu Asomo abajja kuno mu Ssebaseka omwaka guno okwerabirako nangaabwe omulimu gw'okuzzaawo Nzibwazaalampanga bwe gwali gutambula. Olukuŋŋaana lwali Riyadh lwetabwamu nze nagenda n'omukungu akulira Buganda boodi y'ebyobulambuzi n'ennono Buganda Heritage and Tourism Center, Mukungu Albert Kasozi. Lwetabwamu ne komishona ow'obulambuzi mu gavumenti eya wakati ate n'ababaka ba paalamenti 2 abali kakiiko ka paalamenti akakola ku bulambuzi n'obuwangwa. Nze nayogera olw'abaava mu Uganda ebwalimu n'omubaka waffe lwalimu n'omubaka waffe Ebufalansa ne Spain ne UNESCO. Mbaka ambasada bamuyita mukyala bamuyita Alemu Doreen Alemu ye mbaka waffe atwala ebitundu ebyo ne UNESCO. Naye kyatumuka olidde
tumaze ebbanga lya myaka 10 nga tukola ku Naabagereka. Ebbanga eddene myaka 10 ebbanga bwangu lwa nsonga enkulu bbiri. Esooka okulaba nti ennono n'emitendera emituufu gigobererwa, kubanga ekusinsiisira nga zino abantu ze banyweramu gundi enguli oba gye baliira bino ebintu bino byemutegedde ati Kakombo byatagala kwogerako naye nga amanyi nti gyebiri seezo eno gano masiro. Era nabanyonyola ensonga nnyingi lwaki emitendera girina okuyitibwamu ebika ebyenjawulo abantu bavunaanyizibwako ab'enjawulo. Ekyokubiri, lwaki tumaze emyaka 10, ensimbi abakozi abatuufu, kubanga bino situuka kibbo. Waliwo abakozi abatuufu ate era mu nnono, naye mu nnono si buli omuntu bw'ona ogenda mu ngo abagirinya Oweekitiibwa Dr. Kayonda akubye nnyo mu ngalo. Abantu bangi balowooza Wampoloma Wango erinnya lyakayo nange simanyi gye yalijja ajja tubuulira, naye okufuna abagirinya abatuufu abasobola okukola omulimu kintu kizibu nnyo. Waliwo ne bakola nga bali mu bwereere. Oweekitiibwa Wamala Minisita w'obuwangwa n'abawulira obwereere, bano abakyala abali mu tebabutegedde ne bamala ennaku 9 bali mu bwereere. Okubira abasajja mu bwereere si kyakuzannya, n'emisuso mirala mingi ne bakola omukolo ne bagaa nti ogusobye. Ebizizi ebisatu byemudala zaabasajja ekimu yakiwanika. Oweekitiibwa Kadu Kirubi yayinza okubabulira bye tuyiseemu ku bizizi ebyo ebisatu. Ebizizi ebisatu tumazeeko obukadde bwa siringi sigala 12. Naye kintu kitono ebisatu si binene nnyo. Naye nga tumazeeko obukadde bwa 13 kasooka ne tutandika ensonga ezo. Ate mbagambye nti ensimbi abakozi abatuufu n'ebikozesebwa. Singa omuwanika akuterawo obukadde 2 kati otutudde wano nti webuzibira ndeetera lukulula neyesubi olwaliro webuzibira kumu abali wano nagamba obukadde 2 zizo ndeetera lukulula neyesubi ekubyeko obugule ziba zikulemye. Tubadde tutalaga Buganda otimala okukuŋŋaanya essubi. Amasiro galiko nga mita 4 ez'essubi bwe bityo obulemu, ate ne basuulako ssuuli. Ebyo byonna nabibabulira lwaki tubadde tutambula bwe tutyo. Neebaza abatukwatiddeko. Gavumenti ya Uganda yatukwatirako, gavumenti ya Japan yatukwatirako, ey'e Norway n'aba World Heritage Center Fund. Twakakozesa ssente omuwanika ajja kuddattamusi leero naye zisoba mu bihumbi 10. Zisoba mu bihumbi 10. Gavumenti ya Uganda yatukwako obihumbi 2 n'obukadde 3 kwezo. Japan obihumbi 2 n'obukadde 4 n'obukadde 37 ne World Heritage Fund nabo obukadde 37. Sente zisinga obungi obumbi nduzaako 9 zivudde mu bantu ba Buganda ne mu ggwanga lya Buganda. Ekyo nakyo nakibategeeza. Nenjagala okubabuuza nti omwagala tumala amasiro mu bantu lwaki tubadde tutuwa lupiiro. Omulimu gwe tuliko kaakati ekasubi kwe kuwunda munda omuzibu azaalampa okukola oluggya lufaanane nga Ssekabaka Muteesa olubereberye bwe yaluleka, okuddaabiriza ennyumba z'abalongo, okuzzaawo ekyoto. Waliwo ekyoto ekibeera mu masiro abakivunaanyizibwako abakulu be bannakinsige, ate n'okulaba nti endabika y'ekifo etuukana n'ekitiibwa ate n'amakulu gaakyo. Teri mugenyi agenda kasubi ategeere bino bye mbabuulira twakoze obubumbiro obumbi bwa ssente nti oba empakise lugattika yava Kyaggwe ate tutwaddeyo emirundi 2. Eyasooka baagireeta ne tumalako obukadde 50 ate ne bagamba nti esobye. Bwe kiri obukadde 50 nti esobye.
netukimenya okubiri okiwakati tukireba okubanga ye musajja amanye ebyensimbi twakosoka 16 eyo yali entuufu tetula ku ttaka bagisibulayo n'emirandira tebereza okuva ekyamu okutuuka ekyaddondo sebugatika empanga okusinga wano nga tetudde ku ttaka ne bagituusa mu masiro tetuula ku ttaka era ndoza mwala bakasa abasajja amaze okukola emikolo nga bagiwanga kale emisoso miyitirivu naye tena n'amanye ebyo kiringa bw'ozimba ennyumba yo toligwa okuwulira nti nateekamu emikayimbo omanye n'enkokoto oba biki n'abaganda bagamba nti ennyumba ezimbwa ku bugenyi omanyi bwogenda ku bugenyi omulanga okubaana tunudde omanyi dirisa lyandibadde omanyi teri bantu bakooya nga babadde okulambula amanyumba g'abannaawe bebalaba ebikyamye byebala biryako okutereezaawo gwe genda ozimba eriyo naawe olaba obuzibu bukirimu kaakati abagenda okujja ekasubi tejajja kwagala kumanya ebyo bagala kuba ekifaananyi mutendereza amasiro g'ekasubi ekifaananyi kitiibwa kya bwosi tukiraba tejajja kumanya buzibu bwe tuyiseemu ne byetugumidde ne byemutwogeredde omulinamu abatudde wano wadde munjogerera waliwo eyagamba naaba amasengere mwaka guma amasiro ne gamulema ali wano ate ne musengere yennyini waliwo eyankolokota yagenda nayingira wali masengere ng'enkuba etonnya amazzi nalaba amazzi agayiika ne mugamba gwewe tewali watonnya olema okwebaza yazimba ennyumba yalenda eddawo ebyakalaokuba nti ennyumba etonnya katikiro yalema okuzaayo amategula munkubira engalo omumwe